Yes muganda wange nkubuzaako nnyo gwe ali ku Jamia TV nkubuzaako nnyo naye nga ntandikiddewo n'akatambi wali aka Alien Skin. Omwana Alien Skin banayita ggwayo muganda wange gwe alaba Jamia TV. Alien Skin alina effujjo muganda wange gwe ly'otasobola na kumanya muganda wange gwe alaba Jamia TV. Naye nga jjukira nti nno omwana mulenzi ono agabidde wali Little Joe ku birthday ye amuwaddemu nno charger. Bunno ye ekirabo kyamuwadde amuwadde charger kansooke nkuweko ko katono ate mmale nkoze. Kakati ate nga nkuziza muganda wange akatambi kenkute akokubiri wali ke komwana mulenzi wali tengetenge ebadde birthday ye abadde agicelebratinga wali wonna muganda wange gwe alaba Jamia TV kansooke nkakuwe ate mmale nkoze.